scared. Mujjukira wano bwe nali wano ng'omubaka wa palamenti opposition nze omu ku baasooka okugamba Honorable Ssekikubo nti simukkiririzaamu ng'omuntu naye koozi ye njikiririzaamu. Nali neewaddeyo ne ŋŋamba nze nja okusembayo naye bwe nalabanga emisinde abantu gye baleeta mingi akaliro ne kanjokya nange ne nzijja ne nteekako ng'abantu bambuuza waye nga ggwe tonnateekako. Era kineewunyisa nnyo omubaka wa palamenti naddala nga opposition ng'okyali eyo nga tonnateekako mukono abantu b'onoobagamba ki? Kubanga okulwanyisa obulyake bano bannaffe omulimu gwe baateekawo tegulinaako kibiina kya byabufuzi oba ddiini. Era njagala kubeebaza nkimanyi omukono ogumu guli so precious era priceless okugufuna guyinza okutwala wiiki endala bbiri. Naye at least wano we mutuuse nange ndaba bwebeera nsolo ku bwoya mukutteko. Era singa mubadde mu kyalo kyange twalibadde tugamba babaweeyo kawayini munyweko abakanywako abanywa ne kacaayi mukanyweko kubanga omulimu gwe mubaddeko si mwangu. Ekisooka tulina bannaffe ababadde basuubira okubeera abakyapasonizi b'obukiiko bw'NRM babatuuza ng'eyo mu kasonda nti oyagala okubeera deputy chair w'akakiiko oba komiti oyagala okubeera chair kale genda oteekeko omukono. Era n'abasajja bano okulwisaawo okuteeka abantu abo ku bifo ebyo it is not accident. Babadde babala nti Bassekikubo paka bwe baligenda bateekewo ebifo nga bali balinze nti bano bajja kumala bagende. Naye Ssekikubo njagala kubibaza ne ttiimu yaabwe nze I don't believe in individuals naye mbirivinga mu cause gye muliko. Ebweruwa bw'ofuluma wano palamenti ekifaananyi kye basooka okulabira nti oli mubbi. Era ffe ng'abava wano mu Buganda omusajja omu yabadde mu palamenti mubaka munnaffe n'agenda ajja akawaŋŋamulawo nti yagamba nti kati wano ekigambo w'ekitiibwa kitegeeza bubbi. Era nze kati okufuluma wano palamenti n'ompita ow'ekitiibwa mba njagala kuyoola okusinziira ku perception efulumye wano. Kati bwe twevaamu nga palamenti ne tugamba let the few individuals ffe tetugenda kufuuka sacrificial lamb for the few individuals aba benefitinga mu kuyoola naffe tubeere muli ne tuteeyogerako then ekyo kibadde kigenda kutukuba. Era basebo mukoze ebyafaayo nkimanyi nti muyise mu mayengo mangi era mukyagayitamu bajja kujja mu constituency gajjewa. Naye ekikulu nammwe mubadde nga omusajja oli Piraato kye yakola yanaaba mu ngalo. Kati mmwe munaabye mu ngalo nti ffe enguzi tetugikkiririzaamu. Era mbadde mbasaba mmwe nga bwe muli awo mwongere okutambula mugende ku radio ku TV mugambe nti omubaka wa palamenti atatuwadde mukono ng'oggyeko bali abali influenced kubanga wano waliwo ababaka abateetegerera nga ne bweba motion asooka kubuuza nteese n'omubuuza nti ate owaaye abantu nti waliwo abankontrolinga. Kakati bw'oba ng'oli wano nga toli ku remote control nga tolina kutegerera nga weetegerera no taking a decision independently gwoba congratulated and you are fully member of parliament. Tobiti afu member of parliament kubanga taking a decision independent. Kati tulinza ababaka be bategerera ebiseera si byawala eby'obululu nga butuuse bajja kukubuuza nti Bassekikubo baaliwo. Nze Ssekikubo w'NRM noono Saala w'NRM. Era bwe tutuuka ku bubonero bwabwe obw'ebibiina njogera astagafulayi naye bwe tutuuka mu kulwanyisa enguzi ffenna tugambye nti ya members of parliament fighting corruption. Tulina amakubo amabi olw'obulyake, tulina amalwaliro agatagenda mu ddagala olw'obulyake. Era kye tusaba ssebo mukulu Ssekikubo corruption ereme okugirwanyisa ereme ekkomaano mu palamenti kuba palamenti ye yokka institution ery'enguzi. Bwe tuba tubaze wano tulinda ne chief justice naye okuteekawo ekitabo ewuwe wali eri bajjaaji abalwanyisa obulyake nabo bagere ne state house bwetyo. Kakati neno tulyoke tube nga twejjeeko enziro. Era ssebo mbayozaayoza osanga ne suspension ya palamenti evudde kumwe nti emikono giyinza okuba nga gibadde gijja kwera olwaleero naga musooke mu kiggalewo abasajja bano bayinza otugira. However it is too late kubanga ne bwekinaaba kyetaagisaayo wiikisi bbiri. Era tujja kugamba Ssekikubo nti genda gwe wasalawo kwetikka omusaalaba otuule wano ku kameeza kuba nzijukira ezimu ku challenges wasanga olumu wasanga akameeza ko bakajjeewo
era nali sikusuubira kuddamu kutuula wano. However, with your persistence ngenza okulaba ne ttiimu y'abano nga mugusiza ensonga. Omukono ogumu tegusobola kuba nga mikono 10 ate olaba gibadde 7 nga bagamba Ssekikubo alabika yalya. Mbutuufu nange natyamuko nga olumu nga mbuuza omusajja nga simulaba oba yalya. Ate nga ne social media erina bwevugamu ekintu omusajja oba yagenda. Naye bwe baŋŋambye nti omusajja wali ne ttiimu ye weeri ekola obutaweera okulaba ng'erongoosa ekifaananyi kya paalamenti. Ono Sarah weebale bonna. Omanyi ekalungu eyo gye nva waliyo ebyewuunyo. Nagende wa Sister Medeo ku Lwomukaaga ne mugamba Sister Medeo. Waliyo ebwanda mba sister tunoonya mikono. Nange munebaze nze n'emikisa. Abantu bazze balabise. Ekiriwo kati tusigazizza omukono gumu. Ate nga Sarah bwagambye ffe tuli balooya. Timu yaffe tugizimbye egenda mu kooti kujja baana bonna abakwate. Tujja bawoleza mu kooti. Tetwaga kwati balina musango gubazizza. Naye kati gwe omubaka wa paalamenti akyasirikiddeeyo mpola jangu wano ku meeza y'ebyewuunyo y'ebyafaayo evumiddwa bagiwayiriza. Sarah bamugambye sente azijja moki basiyazi Sewungu yazijja mu Nuupu n'aleeta agule babaka ba paalamenti. Kati gwe nga bakuwayiriza nti Sewungu yakugula kweri n'osigala ng'otuddaawo. We tutuuse kati gwe advantage yo yakujja kuteeka linnya wano buli muntu ajjuze erinnya omukono gusigadde enkya tugenda kubeera wano. Bannamukisa mujje mugabane ku mukisa gw'okusayininga. Mujje mugabane ku mukisa gw'okusayininga. Sister Medeo n'engobi abakwateko. Been tainted with the word corruption. And for me, as a member of parliament, I don't condone corruption. And I've already signed it, and I want to fight corruption in this country. And I want to say that even outside parliament, I'm going to fight corruption. Enough is enough. Government loses more than 10 trillion every year due to corruption. So I've already put my signature, and I want to tell my people in Ikole that I'm one of the people or one of the members of parliament who has already signed the censure motion. And I want this parliament to act and to allow us discuss this motion on the floor. We are actually left with one signature. She becomes the 176th member of parliament to sign this censure motion. And we are actually now preparing to get the last signature and others, because we don't have to have 176. So if we get many more before we submit to the clerk, that will be welcome. Nti maze okusayininga okugoba obubbi abakiikiridde abeerango tetulina mutawaana nammwe mwalwanyisa obulyake bakwongera akalulu okulwanyisa obubbi kyaffe ffenna. Mubbi inze Honorable Judith Aliek, member wa parliament Kole district, chairperson Lango parliamentary group, Siri Mubi tulwanise Nuzi mu parliament. Congratulations. Thank you, Honorable Judith. Thank you so much. Omukono gumu gwokka gusigadde. Twagala kwebaza ababaka abataddeko mukono olwaleero. Olwaleero tufunye ababaka bana nga kuliko Honorable Dr. Tala Otiam, member wa parliament ow'Etororo, nga kuliko Honorable Akuguzibwe ava Buruli, nga kuliko Honorable Chemaswet ava Kwen district, ne Honorable Judith Aliek mubaka omukyala owa Kole district era chairperson wa Lango parliamentary group. So tubadde ne ababaka 172 kati tuwongeddeko bana, so tulimu 176. Tusigazzaako omukono gumu gwokka tusobole okutwalayo motion waffe ewa clerk. So tusuubira nti oba enkya naye nga wiiki eno teneba kuggwa tujja kufuna
omukono ogwo ogumu ogusigadde naye ate tusaba ababaka abalala abatanaba kuteekako tetulina kubeera 177 bokka bwe tusukkawo kyekirungi kubanga tetusobola kulaba bannayuganda nga bali eyo beekalakasa ku lw'enguzi eri mu palamenti ate boogera ku palamenti ku babaka ffe ne tusirika nga tukyali mu comfort tukyali ku bbali eyo tuveeyo ffenna tulwanyise enguzi bw'oba okimanyi nti tonaba oba tewali enguzi mu palamenti ekikugaana okuteekako mukono kiki so nsaba abasigaddeyo ntwegatteko tusobole okulongoosa palamenti yaffe eno